Mighty Channel TV wona osinzira okubanga otulaba ogamba otya mukama yebazibwe. Okay. Nzikiriza nnyo Katonda nti oli bulungi n'obulamu bweyagala. Tukwaniriza set another beautiful episode of Up Close and Personal. Definitely batukuletera abantu abenjawulo naddala abaweereza ba mukama ne twogera ku mbozi ezisinga okuba ate nga zitambula nakike mubaate muba musabye. So nako lwaleero tulina omuweereza wa mukama Chuma cha Yesu Kasujja the legendary. So nsanze kulaba. Nange nsanze okusanga. Oli otya? Ndi bulungi. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Omanyi nyina mukwano gwange alina TV emu gyakolako. Okay. Akwagala nnyo. Nange mwagala nnyo. Era agamba oli musajja wadda. Atankaddi ya nnyo bwati. Nedda omanyi mu industry mulimu abayimbi nga babaddewo. Yes. And for that reason they deserve respect. Kituufu. Olw'okuba omanyi kankule ekintu kimu. Omulimu bw'ogumalamu emyaka ne bwe giba 3 oba weetaaga respect. Amina. I'm telling you. Amina. Kati gwe okubanga otambuzizza ekintu ng'olina ne kataito kali legendary. Yes. That means a lot. I'm telling you. Ekitiibwa tukiddiza mukama. Nange oyanjagala mwagala nnyo. Yebale kunjagala n'okwagala omuntu kirala mukko. Amina. Kubanga abayimbi tuli bangi. N'oli bw'ava nagamba omuntu oyo mwagala. Kiba kitegeeza abawo ensonga lwaki aba akwagala. Yeah. Kale mbuliza ku batulo batugende maaso. Nsanyuse nnyo okubalaba abandaba ku TV yaffe eno ennungi. Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama yeebazibwe nnyo eyafa n'azuukira. Amannya Kasujja Samuel, Chuma cha Yesu, mukwano gwo omuweereza wa Mukama era omuyimbi wo gw'oyagala ennyo. Nange ndi musanyufu nnyo okubeera wano ne MC oba muyita apostle wange. Mukama yeebazibwe nnyo ssebo. Amina. Kati nno weewuunye TV eno gye tuliko abantu bangi bagiraba. Era badde bambuuzanga naye gwe onoogenda ddi ku Mighty Channel TV onoogendako ddi? Naye neebaza Katonda nti nange kwendi kati. Amina. Okay. Sawa zino bwe twogera ku myaka gy'oyimbidde. Yes. Tuli mu emeka? Emyaka emituufu tuli mu 25. Kitegeeza wasooka Pastor Bugembe okuyimba, wasooka Judith babiri okuyimba, wasooka George okudi okuyimba, wasooka Seku Martin okuyimba, wasooka kitegeeza gospel Uganda go wamugulawo. Omanyi we tunagenda awo mu maaso tulina ekintu ekyo tuyita 20 years of Chuma cha Yesu. Naye nga bwe nkugambye nti tusobola okuba nti mbala emyaka 25. Nze natandika okuyimba nga ndi wa myaka 15. Really? Yeah. Kitegeeza industry wagijjamu okyali muto. Nze natandika okuyimba nga ndi wa myaka 15. Kati yange omanyi nti omuntu asooka kwavula n'atengerera. Kale ebiseera ebyo emyaka egyo 15, 16, 17, 18, 19, 20 gyali myaka gya kutagala. Mwana ayimiridde n'otambulamu katono kati bwe bityo byali. Kakyova olaba saakoze 25. Nakoze gye neekakasa 2. 2 gijje weekakasa. Kubanga giri 5 gyali gya kuyigirira kola ki bwe bityo. Kyekivulu ky'oyina 20 years of Chuma cha Yesu Kasujja. Emyaka gye mmanyi mu bujjuvu nti ekintu nkubye endongo. Ekivulu kitaddewa? Nakitadde wali e Busega ku Stallion Hotel. Stallion Hotel kasito otuuka e Busega awo ku As Petrol Station. Bw'ogivaako bw'oti Busega Masaka Road. Okay. Bw'ogivaako bw'oti odda ku Stallion Hotel. Ate mu maaso gaayo waliyo Starbucks. Kati Stallion Hotel eri awo in between Starbucks Petrol Station ne As Petrol Station. Ate eri waggulu waliwo Dome ekyambuka eri waggulu ewassamu nakati awo. Stallion Hotel awo wakati. Ku luguudo kwennyini. Ku luguudo kwennyini.
waliwo bannaffe bali gye bannaffe bali abale batera okukyakalira ne bayita ku best hotel kati best hotel kyammanga naffe tuli waggulu opposite yes emyaka 2 mu ndongo oba tugambe 25 25 ndoza owulikika nti it is too much but we need to thank God because by 25 nali ndoza sinazaalibwa emyaka 25 emabega mami ndoza dadi yali akwana bukwanyi mami nenga waliyeyo munseyo moyo ngajo munseyo David yaliyo naye wano munseyo yammwe I was not yet here amazima because I'm young I can see so Chuma cha Yesu Kasujja 20 years of good music, of prophetic music, of worship, praise. I think you guys don't need to miss. You just need to be part of this concert. It's okuyingira senemeka. Okuyingira mitwalo 2. Okay. Emitwalo 5, emitwalo 10, emitwalo 5. Akakadde meza. Oh. Yes. Mitwalo 2 ordinary, VIP 5. Tujita gold table. 5. Then platinum table. Exactly. Okay. I think obusande butono nnyo naddala mu bantu nga mu abaluddeyo ba legends. Yes sir. People should come and support you. Naye tebibadde byangu. Awe nyini. I want us to talk about concert nga yaddi nga 3 guno omwezi ogwe-11 ya 3 tujja kuba Sunday waggulu tutandika ssaawa 9 naye abamu bagambye bo batuuka ssaawa 8 yadde ffe twagambye ssaawa 9 naye abantu lw'okuba nti bakyagadde nnyo nze ntuuka 8 naye kwata ekifo ntuuka 8 so njagala okwebaza Katonda olw'abantu okunjagala n'okwagala Katonda kye yateekamu. Amiina. Kale njagala tuddeyo emabega Chuma cha Yesu oyingira endongo ovaawa okuyingira endongo kubanga ku myaka 15 awo oba oyina woova and for starters bakuzala kati nze gye banzaala mu Kalamatendo bakayita Kamuganja. Yewa district kakati Kamuganja biseera ebyo yayitibwanga Lakai district naye kati ssaawa zino tuli mu Kyotera district. Kyotera ewa Kasolo. Honorable Kasolo. Eyo kati akalo bakayita Kamuganja ye nazaalibwa eyo. Okuzaalibwa kwange muzeeyi wange muzeeyi yagenda ne mama yagenda ne muzeeyi yayitibwanga muzeeyi Kasujja Grace erinnya. Kakati okulokoka kwange kansokere mu kulokoka kwange tutandikire wali eri ewaka babazaala bameka embeera yali ete ewaka ebintu tebyali byangu olw'ensonga ewaffe twali baavu nnyo nga mu butuufu n'abayitawo ewaffe bagamba naye bambi abo ate naffe yadde tuli baavu naye ate abo baavu nnyo ng'ekigambo lunkupe we kijjiraawo noba nga kisookako n'okubwa lunkupe. Kaakati tuzaalibwa baana tuli abaana somolola kasoda awulira soda n'obeeraawo kiki soda oteke emboozi egere mu maaso nga bwe tumirako bale omukulu onooza buli wetushutingira ano mumulaba ambonyabonya teekamu buteezi tunywe omala ogende si bwe kibeeramu bwe kiri gava mu kunywa okuddaawo n'ogira tulina Chuma cha Yesu Kasujja ku Mighty Channel TV up close and personal olunaku olwaleero kugambya ayina sebo abatulaba bagenda lowooza ndi ku kisebo Pearl Highway Hotel we tuli omukulu ono atukolako bwati bwatubonyabonya paka Mirinda kali eri amanyi byennywa naye jasaagala kumbuzaabuza so Chuma cha Yesu Kasujja muyimbi wa gospel muweereza wa Mukama ayina 20 years of Chuma cha Yesu ng'ennaku z'omwezi 3 November ku Stallion Hotel e Busega ku Masaka Road we tugenda okubeera nga atukuba omuziki gwe gwonna so bw'oba olaba
gwe tulina olunaku olwolwayo tugezaako okuwayawayamuko ku bulamu bwe n'endongo agirabye atya etambudde etya. Okay, so bakuzaala ekyotera wanga nzaala Kamuganja abaana tuli 8 omu n'agenda tusigala 7. goli wakumeka? Nze ndi wa 5. Kitegeeza waliyo 3 mu maaso. Exactly. Ndi wa 5. Kakati Kamuganja ezo obwavu ne bubaluma. Ayayaya ne butuluma. Ate ekibi muzeyi waffe yagombangako okunywa omwenge ng'anywa. Kakati ate ne sente zandibadde zitubeezaawo ate nga zidda mu ziggwera wa bbeere ddene. Kakati ate nga bw'atamiira ng'agwa ku kkubo. Kati n'obusente obumu bwalinga bufisengamu nga babumuggyamu. Agenda okutuuka ewaka tuwulira abuuza mama temwafumbye. Tetwafumbye eki kyewaguze eki kyotaalese waka. Ne tukulya mu mbeera efaanana bw'etyo. Naye okuyita mu bufunze Katonda ono yali yatumanya. Haleluya, haleluya. Yali yatumanya nti ebintu nga bwe biri si bwe bijja kubeera olunaku lwakya enjiri nejja ku kyalo. Kamuganja eyo Kamuganja abalokole bazze. Abalokole bayingiddewo. Ate ebiseera ebyo nali mulwadde. Waliwo omukyala nga omumanyi bino ebyobutundu baalina empalana ne maama wange. Ne bakuloga? Baasooka kuloga maama. Ate obwavu n'obulogo webale nnyo. Kakati baloga maama nga nabo baavu. Nabo benyiri baavu kubanga abaavu bebeeroga. Kakati maama wange agenda. Bamuloga naafe. Yes. My God. Kakati baloganga maama ate kati oli yaloganga maama n'anoonya mu baana maama gwayagala ennyo. Nange nantandikako. Kuganga yagala aba afirize family mulungi gumu. Maama agenze kakati maama bwe yagenda ate nze n'entandika okubeera mu mbeera nga maama gye yalingamu. Nga bakuloze eki? Kiki baloga kyennyini? Kati nno okulogebwa kwange kwali kulala mukko nti nze bandoganga obulwadde ne bumba okumala olunaku lwamma nga ndi awo. Musujja? Banga musujja si musujja. Ng'oggwamu amaanyi. Nengo bakulaba oggwawo. Ekiseera kyatuuka oli omukazi yasindikanga eddogo nga ndaba emisota gijja gyendi n'okunuma ne ginnuma nga nyinza n'okugamba nti omusota guugwo naye nga gwe togulaba ng'era bwe gunnuma ku makya ate olweggulo omulala gunnuma nga nze amagulu gange tegavaako buno bwe bayita bu black stone. Tata n'abeera mu mbeera efaanana bw'etyo kujjanjaba ddogo naye nga embeera tekyuka. Kale eddogo balijjanjaba naki? Bagenda mu ddwaliro bakuba mpiso story. Eddogo waaye nze nange nali mu myaka egyo naye nalaba muzeeyi alina ebintu bye baakola nga bakutwala mu ssabo. Anti nkujjira olunaku lumu muzeeyi embeera etabuse. Alaba omwana we agenda nga mutuku ngenda. Ng'agenda nga mukyala we bwe yagenda. My God. Taata bamuwa ku magezi omanye ebintu biba biri bwebityo. Omwana we mutwaleko muki mu ssabo. Taata ntwala. Tutuukayo eri mu ssabo tuyingirayo. Omusajja ayogera. Ng'otegeera? Nga ntegeera bulungi. Omusajja bulijjo nnoonya omuntu anyumiza ku experience. Nedda bale abantu laavu n'atusonyiwa naye ndowooza kati ffe simanyi ffe twalokwa bulokosaawo ng'ebintu ebimu tetubigizeemu naye bulijjo nnoonya ku channel eno anyumizaako experience y'essabo. Essabo libeera litya? Munnange essabo era of course kabanga kagundi kayumba naye kye bayita essabo byebintu byakozesa muli ebintu ebya sitaani. Kakati tuyingira muli nze nali sigendangayokko bwe gwali gusoose. Kati tuyingira buli omusajja atandika nasituka nziruka emisinde ng'atiisatiisa. Ate yali ku mulyango n'ankwata nti mukulu beerawo tolina gy'olaga era okuwulira bino bivuga omusajja nali nfuluma omusajja nankwata niŋŋumirawo naye nga nkankana. Daddy ng'akola kyolo? Ate nga ng'ali awo naye alinze kidda kujjukira yalese mwana we kuwonyezebwa. Munnange
omusajja n'akola byakola n'atuwaawo eddagala bikoze bitya n'agamba muzeeyi omwana wo kati biteredde kiwedde awonye tata n'akwata ssente zayina n'awaayo ate ekyana asa obulamu. kuba omusamizi aba atusibula bati tufuluma mu kayumba ke ate awo wennyini webyalina entabuka kati omusamizi yali akoze eki bulimba bwali bulimba bwennyini taata olwo akyuwa agamba ate omwana laba ate byabadde omuvubuka wange laba byabadde omusajja amugamba mu bukambwe muviira mugendera abasiibudde yali mufeera olwedde nga tumaze okuwaayo sente. kitegeeza abantu abagenda mu busamize babafeera bufeezi infact babafera abasawo abaganda bayiya nawo bulamu ndoza funa kasente gambye bafere bennyininyini abawedde emirimu abali abagenda mu basawo abaganda mu basamize ndoza muwulira tewaliyo bulamu just babafeera bufeezi sente zammwe zigende naye nga tewali kye babakoledde ne banjoolayoola ne banziza ewaka mu butuufu nembanga bwe bakugamba ku kyalo nti waliwo afudde ng'omanya nti mutabani wa Kasujja yakoze atya yafudde. Munnange ebiseera ebituuka muzeeyi n'agamba kakati ate ne yeeyongera ddala kunywa mwenge. No oli mulwadde eri yanywa mwenge naye nga bamubuuza agamba kati natadde omwana wange oba afaafe ekijja kijje olwo baganda baabakulu bali ku ki ate bakole ki olaba taata alemereddwa kale bo bakole ki era nga bagezaako awo ate bamuwa amagezi gano muteekeko eddagala bweti embeera neetabukira ddala kaakati ekiseera kituuka olunaku lutuuka ewiiki etuuka enjiri ejja ku kitundu ekamuganja abalokole basonga abalokole bajja ne bajja n'obugoma kukuba ettendo ne likuba mbadde manyi bajja n'ebyuma abadda baali babugoma ebiseera ebyo abadda baali babugoma Buganda ettendo birigwawo ne biggwawo baali bavuddewa mu kibuga baali bavudde eno Kampala akati nga bakwataganye ne mukulu wange azaalibwa taata wange omu taata omuto kaziniwo kati nga ye mulokole brother wange olwo alokose basooka batuukirawo ye n'alokoka ne sister wange omulala amuddako naye n'alokoka ku bataata abalala era muganda wange Mpoza Latimu kutumidde nnyo mu Kamaafe yes mukulu wange eyaleeta ekigambo ekyobulokozi ne sister wange Nakasi Margaret kwagala nnyo mu linnya Kamaafe bali wamwe bali mu ggwanga wafu mwe bali mukulu wange Latimu Musumba ku concert banajja butereevu bagenda kujja bajje batuwe ku bujulizi eddogo lyakyamuka litya era omu ku muzzukulu wa mukulu wange Latimu Mpoza agenda kuyimba bamuyita Sheila Kamanje muyimbi omwana gola kufola moyo muyimbi muyitirivu nnyo tumwaniriza agenda kuyimba kakati munna enjiri ejje waka enjiri ejja ku kitundu nga dadi wali ero tennaba kujja waka enjiri etuuse ku kitundu mu trading center mukamuganja bayitawo kaseerere munnange babagamba tulina omulwadde ku kyalo wali ovuze mulwadde wa kyalo nga tokyali wandwe omw akimanyi nti wa muzeeyi Kasujja waliyo omulwadde kati babagamba enjiri egenze mu maaso yali bali bamaze ennaku nga 3 ku luseede nagamba emmanga waliyo omuvubuka mulwadde mukulu wange nga yabagamba abasumba baali yamaze olokoka kakati olweggulo buli kiro nalundibwanga buli kiro ssaawa nga 3 nga nze n'emmere sijja kulya mpaka ssaawa nga 9 gwa kiro nga byali biri nga nze nina n'emmere gyesirya lwa bintu lwa ddogo nga ne bwe ngiwunyizako bunyinza kawo bweti nga sijja kugiri munnange bajja ekiro bajja ssaawa nga 2 ez'ekiro ku lusedi weggwera awo bakkirira ne bayingira bwe bayingira bwe bati bwe bayingira mu nnyumba ne batandika ettendo ne bakuba ettendo n'obuguma ettaka gye tutaategera gye lyava ne liyiika sokokaddemu ogambye otya tuba tuli mu ddiiro bwe tuti ettendo livuge nga mumanyi ettendo lyaffe abalokole
ettaka gye tutategeera gye lyava ne lituyiikira nga liva mu kasolias waggulu really ne liyiika kakati olw'okuba nti bo omanyi bw'obeera mu mwoyo okitegeera ffe tetwakitegeera naye bo bakitegeera nti mulabe maanyi ga mubi sitaani atabuza kakati ettendo liwedde bansabidde fire kakati babuuziza muzeeyi wange okkiriza okulokoka ng'ofunyeko improvement amaanyi nnyo kubanga ebiseera bwe bajjira bajja sawa 2 baavaawo saawa nga 5 gwa kiro awo sokolinde embiriko ng'alyama muganda wange ate olowooza nze nzekka olwo famire deliverance egenda maaso ate ne muzeeyi bamusanga agizeegizemu katono naye ng'akyaliko tannavaako nnyo ng'anywedde abatola bakyategeeza naye ne bamusabira akati babuuza muzeeyi wange okkiriza okulokoka muzeeyi n'agamba okusinziira mu ssaawa ze mujjiddemu omwana wange yandibadde kataliiko yandibadde yavuddeko dda ezino essaawa 3-4 yandibadde katali off nga taliiko twandibadde tumulinda paka ssaawa nga 9 gwa kiro naye bw'omubanga muzze nga omwana akyali mulamu tannaba kubaako mbeera yonna eddamu mutawaanyi ngenda kulokoka waaw ng'alabye ekyamagero kyatalabangako naye n'abagamba naye ngizemu akatinitini saagala njogere bigambo ng'ate ngizemu akatinitini muninde ku makya nga guweddeko mukulu wange naye ng'olwedde ekyamagero akirabye yesu akoze nze omuntu eyali tasobola kwesitula wansi nga nange nsituse nesitula nentuula bweva ku kigambo essaala katonda yebazibwe nnyo nentuula ne batandika okumbuuza bye nali sira ne babindeetera ne ntandika okubirya yesu alina amaanyi muganda wange kyova olaba bwe nnemera ku yesu mba nina ensonga kakati muzeeyi ne bamugamba okay tetujja kufuusinga kati okusinziira ku kyolabye nga bw'otugambye katukulinde enkya n'abagamba ate omwana wange bw'anaasula obulungi ne bukya nga talina mbeera yonna emutabukidde nja kukkiririza ddala katonda wammwe kyekiri bayibuli kyegamba nti banaalokoka batya nga tebalabye oba nga tebawulidde balina owulira ne balabako n'okulaba ku yesu baagala kulaba bubonero n'ebyamagero balyoke bakkirize haleluya kakati amazima gali nti ne basiibula ne bagenda naye ensiitano yali y'amaanyi mukama yampa deliverance ey'amaanyi ekiro ekyo era ekyo ekiro siri kyerabira ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwali gwa 9 kati ne babuuza ate gwe okulokoka kati omusumba omu nabagamba musooke mumuleke kyetaaga akkiriza alokoke nga ye ekyokubiri ng'amaze okutereera obulungi kati enkeera lwali lunaku lwa Saturday enkeera kwali kubatiza Sunday yali Saturday by the way yali Saturday enkeera Sunday nga kubatiza enjiri ng'eggwa yali ewedde ku Saturday kati enkeera nga kubatiza abalokose okuyita mu wiiki kakati muzeeyi ne bamugamba enkya nno jangu tusabeko ffenna ku church ng'olwo waliwo omwami bamuyita Charles Mweruka yali chairman si mulokole naye nga yabawadde ennyumba abalokole mwe balina okusabira kati muzeeyi ne bamugamba okay n'agamba nja kujja enkya mbalabe kakati ne babuuza ne bagamba era n'omusolo nagamba musooke muleke oyo muganda wange ne bagenda essaawa zaali ziwera ssaawa 11 nze mwennyini nenzukusa muzeeyi 11 ez'okumakya ekitabangawo yawulira nkonkona oluggi nambuuza n'ayogera erinnya lya mukulu wange diiki ne mugamba nze Saamu n'agamba abalokole bawonyeza omwana wange era nga mwenkoze bwe yazikubamu ng'ataali mbuli abalokole bawonyeza omwana wange nambuuza kiki embeera nemugamba muzeeyi ndi bulungi nnyo gwe nti yenze
nambuuza kiki nemuga njagala genda mbalokole nze mwennyini ofuna amaanyi njagala genda mbalokole Yesu yamaze dde okukola kana ngamba omanyi lindako obudde naba kukya bulungi ddayo weebake n'enzira ene neebaka naye saalinda ziwere essaawa emu 12 nenzuukuka ne mugamba muzeeyi njagala gende nga mpulya ekintu kinsika muzeeyi aba akyayogera bwatu nga nze nagguddewo dda kubanga nali ntegedde gye bali nentambula nagenda nga mpita ne mugamba muzeeyi ngenze oba gwe osigala onootusangayo neŋŋenda amiina so bwotowolokoka nze nasooka ku kyaki kakati tuba tuli awo ne bagamba ne banjatuza obulokozi ne bagamba oyo olwaliro after service tugenda kubatiza ku mugga tugenda waliwo omugga bayitayo lugongo infacti lugongo gye twagenda nange neŋŋenderako tuba tuli kubatizo bakabatizayo abantu nga 4 muzeeyi yafubutuka muzeeyi yayingira omuganga wanisa omukono nga tewali amuganzi muzeeyi okulokoka yalokokera mu mugga mwennyini ne bakwatuza obulokozi ne bamunyika amazzi okuva kwolwo muzeeyi n'alokoka ewaka ne wakyuka ebintu byonna ne bikyuka ebintu ebyali byesibye ne biggulwa buli kimu ne kitereera ago ge maanyi g'enjiri Yesu ng'ayingidde mu tutaali n'ewaka ne bijja basisita bange ne batandika okwanjula embaga ne zibeerawo. I think gwa tulaba ku Mighty Channel TV obujulizi bwa kyuma kya Yesu Kasujja naddala ebikwatagana ku kulokoka ina kyoyigamu naddala gwatanalokoka bwe tujja ne twogera ku bintu bino ebyenjiri ebyokulokoka ebya Yesu tuba tetusaaga. Yesu akyusa obulamu, Yesu awonya kalibe eddogo kalibe sitaani ki, Yesu abigobera ddala obulamu ne butereera. So I think gwali eyo kikugwanirawo okulokoka. Era bwe ndaba bino olwaleero aposo bwe ndaba olwaleero bino bwe ndaba kyendi leero ntegeerera ddala nti setaani waliwo kyaba yakulaba mu kyogera okufuuka nayagala asooka akuziŋŋamye nayagala akuttire awo amagenda go gasira. Kati bwe ndaba abantu bengasa mu nsi neŋŋenda abantu ne baweebwa omukisa nenzijukira setaani engeri gye yali antaddeko akayumba yali agala okunzitira mu maanyi ngamba waliwo n'ali eyo nga ali mu mbeera efaanana bwetyo naye ng'essubi limuweddemu naye nkugamba olina ekyamaanyi munda mu ggwe kasita owa Yesu obulamu bwe ogenda kufuuka ekyomuwendo setaani kyali mu kuyigganya kati ekigenda okuyamba abantu mu nsi yonna. It's amazing. Kyuma kya Yesu Kasujja gwe tulina ku Up Close and Personal oli ku Mighty Channel TV. Njala kusaba kwe tuli ku Facebook genda ononye Mighty Channel TV page gyeri, kwe tuli ku TikTok Mighty Channel TV account gyeri, ne ku YouTube Mighty Channel TV gendo subscribing, liking, following, atos sharing n'abantu abenjawulo basobola okubanga bagoberera emboozi ezifaanana bweziti. Okay, so olokokaawo ewaka watandika okukyuka Yesu abakyalidde then twogere ku olugendo lwo ovootya Erakai ekyotera oyingira otya ekibuga. Okuyingira kwange ekibuga bwe nalokoka nayingirirawo kyaki nentandika okubanga nyimba ano eyokuyimba bitegeera otya ate kakati nze bwe nayingira ekkanisa nayagala nnyo music. Obugoma buno obugoma obwo nabwagala nnyo. Kakati ebiseera ebyo nawuliranga omuyimbi bamuyita Omusuma David Bweyinda. Bweyinda naye nga wadda oyo ate wadda nnyo David Bweyinda ombuzeeko my brother ye yakayimba ng'ayimba wamu ne mama we mama Nakafeero Alice omugenzi kati yagenda ne Betty Namaganda ne Musumba Robert Senyonyi. Sokolinde tuzeeyo awo tuli mabega mwaka kyawo 1995 Bweyinda aliwo 95 yayimba muto nga wa myaka 9 buleka 95,000 obeera 30 baba kuza 95 obeera ne 31 years gatagisusamu. Bweyinda alabika ali mu 5
Weyinda alabika yakula mpola naye